Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo. Basasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero, baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi, Katonda agiwumuze mirembe, agiramuze ekisa, agumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Omumbejja Aisha Nasolo ge gange mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako updates, amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate nago amawulire agagenda mu maaso mu bankuba kyeyo. Kye mba nkusaba kiri kimu, subscribing ate kaka akadde oleme okubeera nga ate missing out. Yes, nenga leero story gyenzize okubeera nga ate njogerako essaawa eno yennyini. Mukwano gwange ye ya Kadaama oba nkuba kyeyo bw'atyo ng'akola mu nnyumba ya Mwarabu, wabula nga wetwogerera munnange ali lubuto. Ekyebuuzibwa olubuto luno lwani? Kubanga kiteeberezebwa mbu luyinza okubeera olw'omwana w'ewaka oba oli awo olwa boosi we. Ngenda kuba nkulekerako akatambi maaso kaawo olabe ebisingawo. Mwana muwala ng'atunyumiza ategedde atya nti munne ali lubuto ye abaffe bigenda kuggwera wa, naye nga bulijjo nze ensonga nga zinene we zigwawo naddala kuba Kadaama oba bankuba kye butereevu nvaayo ne mbaako obaolyawo bye njogerako. Kye mba nkusaba kiri kimu, mukwano gwange gwampuliriza, kulondamu ebyo ebikugasa ebitakugasa n'obireka wabbali. Eŋŋombo yaffe wano, eat the meat and throw the bones. Mukwano gwange ebyo byonna bye mba njogedde si byo, wabula gwe olondamu ebyo byolaba ebikoledde, then ebitakoledde munnange n'obireka wabbali. Ngera bulijjo munnange nnyongera okukuutira gwe wenna Kadaama nkuba kyeyo, gwe wenna alina ku mulimu w'oli. Naddala abaana bakola mu mayumba bannange mubeere beegendereza nnyo n'obwegendereza nno obw'ekika ekyawaggulu. Nga tonnaba kubeera ng'ova mu Uganda munnange mmanya kiki ekikuleese, kikyozza okukola na biki ebiyinza okusobozesa okumalako. Abakyala abanene abawalabu si bangu mikwano gyange. Gwe wova eri n'ogamba nti nno ovudde eri e Uganda olw'okuba obadde obeera n'abasajja biki n'olowooza nti neeno mu nnyumba gy'ozze ogenda kubeera ng'ate weegatta ne boosi wo. Munnange ekintu ekyo ky'oba ogenda okukola kiba kigenda kuleetera ebizibu bingi nnyo omuli n'okutwalira obulamu bwo. Bannaye mbakuutira mwenna nga tonnava Uganda manya nti nno gy'olaga teriiyo musajja gw'ogenda kusangayo. Kale nno n'olw'ensonga eyo feelings woba oyina w'osobola okuzisiba, mukwano gwange baako w'ozisiba, kubanga abaana bangi nnyo battibwa mu bintu nga bino. N'owulira nti omwana baamusse, gundi baamukoze kino, ne tubeerayo ne tujaajenga ne twogera ebintu bingi nnyo lwaki abawalabu balina empisa embi, lwaki batta abaana biki. Naye nga ekituufu kiri nti senga nabo tuba tubawaddeko chance ne boogera, tuyinza oba oliawo okukizuula nti oba oliawo munnange balina ensonga zaabwe, yadde nga ku nsi kuno teri muntu yenna alina kkirizibwa kugyawo obulamu bwa muntu mulala okuggyako Katonda. Naye buli omu tulina okkiriza nti alina obusungu, ate buli omu alina engeri gya handolingamu ensonga singa eba eguddewo. Mulimu oli nga ye waafu like ekintu we kimutuukako obanga awulira obusungu agenda kukutta obanga onagenda kukola kino obanga onagenda kukola kiri. So tulina okumanya nti buli muntu munnange yakula bubwe. So kati gwe nga ggwe oba olina okwewala biki ebinakuleetera obuzibu. Muganda yange ki ekikwebasa ne mukama wo ng'okimanyi nti nno wajja kunoonya ssente, ng'owulira banno bye bayitamu, gundi yafunye olubuto ne bamutta, gundi yakoze biki ne bamukola kino, naawe n'osiba omutima muganda yange ne weebaka ne boosi wo. Sijja kujaajenga muntu yenna nti oba kyo oba kino, naye ate abantu abamu bineeno be babyeyingizaamu. Yes, tusobola okkiriza nti abaana abamu babakwata, ekyo kyo nkikkiriza, even it's beyond reasonable doubt nti abaana babakwatira ddala mu mayumba. Naye era bwe baba bakutte manya ki ky'olina okukola muganda wange, weebuuzeeko. Woba osobola ddukira ku poliisi ofune obuyambi, tosigalawo okubeera na lubuto, kukuza lubuto, ogenda kwereetera ebizibu. Ate nga tolina nagwo ogenda nnyumiza nti nno bankutte, nga olubuto olukuze luli myezi emeka onyumiza abantu nti bankwata, teri abajja bikkiriza. Naye baba oba bakutta oba boosi wakutta oba okoze eki, at least koddukira ku poliisi oyogere, funa tetenkanya, beera omuntu omugezigezi. Muganda yange nnyongera okutegeeza nti ng'ojja mu mawanga ganene olina okubeera nga oli muntu mugezigezi, omujagujagu, omukalabakalaba, n'omanya nti senga ekintu nga kino kiba kintusseeko ngenda kukola ntya. Tovanga ku ofiisi nga tolina nnamba z'abo bantu, yadde kale era abaana bakomplaininga tubakubira amasimu ne bagajjako bakola biki. Naye si bonna nti bali bwe batyo, mulimu abantu abalungi.
eyo mu nsi eyo gy'oba otuukidde wali office kwe bagenda okutuukiza fe olaba ng'obeera n'ennamba z'abo abantu wekitaba ekyo nga tolina nnamba zaabwe kale atiisiti koddukira ku poliisi ofune obuyambi naye ekituufu kiri nti omukyalo oyo gw'okolera singa akeera ku makya n'akimanya nti oli lubuto ekituufu kiri nti ebyo tebigenda kubeera birungi mpozi nga wa mutima nnyo ate era ne waaba wa mutima nnyo era bayinza okusiba still either bajja kugumiikiriza ozaale gwe bakutike bakuzza omwana wo omuleke omwana wo abeere omuddu oba onfuna mukwano gwange omwana wo abeere omuddu for the rest of his or her life wanga togenda kuddamu mulabako oba si kyo bagenda kutta oba si kyo mpozi nga oyambiddwa nnyo nga Katonda akutaddeko nnyo ekisa awo bagenda okukutika bakuzze Uganda ng'oli lubuto ate nga of which abo bo batono nnyo mpozi ng'olina gy'oddukidde ne ofuna bazira kisaaba kuyamba ne bakutika n'olubuto lwo ne bakuza otherwise bangi bafa ne tutategeera bangi bamala okuzaala abaana baabwe ne babajjaka abaana baabwe ne bakulira mu buddu gwe nga bakutika dda ne bakuza naye omanye obulumi obwo omuntu bw'oyinza owulira singa oba okedde ku makya n'ozaala omwana wo muganda wange omwana wo ne bamukuggyako n'otaddamu mulaba emirembe gyo n'obulamu bwo bwonna kwegana n'osigala kumanya bumanya nti nazaala omwana namuleka Saudi Arabia namuleka Oman namuleka Jordan namuleka Dubai naye ng'omwana wo togenda kuddamu muwuliza muganda wange tosobola sigala kyekimu ekyo ekintu kiba kikulumiriza emirembe gyonna so bannange tubeere beegendereza twekuume mmanyi tusobola teri kikwebasa na boosi wo bannange teri kikwebasa na boosi wo abaana abamutuwira ku neno bu audio nga butambula ku WhatsApp groups ez'enjawulo ng'atendereza boss we simama boss wange yampadde ssente simama nenkola bino na bino naye nga ssente kiddala eziri worth your life boss wo ogenda kwebaka naye leero akuwa akakadde kamu b'emitwalo 5 is it worth your life singa bakeera ku makya ne bakugjawo nga naka akakadde akamu baakakuwadde tewakaweereza na Uganda kyekigenda okuddako ogenda kufa ne ssente ozireke ne oba waziweereza ne babako bye bakolera mu kigasa ky'okukola ebintu by'otagenda kubeeramu tuukiriza nti buli omu ku nsi kuno Katonda yamutondera nti alina okufera alina kufa kino ekyo kyo nsiiba nkyogera era nkiddamu naye nze nkikiriza nti okufa kwaffe olumu kuva ku bugayaavu bwaffe amanyi g'essaala ekyusa buli kimu Katonda ne waba yakutondera oba gwe nga yakuteekerateekera nti ojja kufiira mu kabenje bannaye y'ensonga lwaki tusaba Katonda asobola okukyusa enfaayo n'omusaba Katonda ne waba yakuteekerateekera nti ku lunaku gundi ogenda kufuna ekizibu w'ekiti mu kumusaba agenda kukyusiza embeera so nze nkikiriza 100% nti okufa kwaffe olumu ffe tukuwereetera n'owulira banno nga babatta beegadanze ne babboosi baabwe naye naawe n'otafunamu kutya gw'olowooza oli special nnyo ebizibu ebisinga tubifuna olw'ensonga nti ffe twetwala nti ffe tuli banjawulo nnyo n'owulira munno nti baamusse yakoze kino wabula gwe naawe n'ogamba ono alabika yabadde nakisiraani kye naawe n'ogenda mu maaso ng'okola ekintu kyekimu tuziwira ku neno odiyo nga zitambula oli ng'awaana mukama we simanga yazze nankola bw'ati munnaye byonna bikole naye ennaku z'omubbi zibaana bagenda kukwata bagenda kutta oba bagenda kusiba bagenda kukola kyonna kye bakoze ofiirwe obulamu bwo so bannaye twegendereze bye tusobola okwewala tubyewale tukkiriza mulimu bannaffe abamu abafiirwa obwemage tukkiriza nti mulimu bannaffe be bakwata neera tukkiriza bulungi nnyo nti mulimu bannaffe abakola bino ebintu nga babyeyagalidde gwe omuntu omukulu wenna essaawa enampulizo okimanyi bulungi nti weyogatta n'omuntu nga totaddeko kondomu ogenda kufuna olubuto ekyo ffenna tukimanyi wano juzi najja nenkola audio najja wano nenkola video ey'omwana gwe bakwata ne condom era nze nga I advise omuntu yenna yenna ogenda mu kiyuma nti teri nsonga lwaki mu butuufu oba oteekeddwa okutwala condom abaana abamu ne bavaayo ne baŋŋamba omwana aba yeetegekera embeera biki y'ensonga lwaki agenda ne condom mukwano gwange gwali owuliddeko omuntu eyakutte omuntu ng'ayambadde condom ekyo wabeerawo eyali akiwuliddeko vaayo ombuyireko mu comment section gwali olabyeko omuntu gwe tuwulira nti yakutte omuntu naye munnaye yayambadde kondom ekyo ekintu tekisoboka nammwe so teri nsonga ekwetikkisa kondom okujjako nga naawe oyina embeera gye weeyitira oyina embeera gye weeteekerateekera bannange omuntu yenna atamanyi nti ndi lubuto kyekikuguzisa obugoye bw'abaana n'obutereka kitegeeza essaawa yonna osuubira okuzaala so weetegekera embeera eyo so gwe omuntu yenna alina amanyi nti ogenda mu nnyumba ya muwarabu tolina musajja gw'otegeseeyo kiki ekikuwetikkisa kondomu okujjako okweyitira ebizibu
kitegeeza kondomu ezo wogenda okutuukira ozikozesa mugenda kuba mukkiriziganyizza n'omusajja kuba nkulayirira muganda wange teri muntu agenda kukwata mbu afune obudde obwambala kondomu ekyo tekiriiyo okuggyako ng'era mutudde wansi ne mukkaanya nti tukole ki tugende maaso ne kino awo ziyinza okuvaawo omugaso gwazo ngulaba naye mmwe abasinga bali baŋŋamba nti omwo abaana beetegekera abaana mu biyumba babakwata abaana mbukati wempulira nti mu nnyumba abaana babakwata then nze ne neetegekera kondomu kyekyo kyembandiko teri muntu agenda kukwata kino kizije kunze ayambale kondomu ekyo tekisoboka tekiri nayo mwenammwe mulowoozeemu mu kirabe so mikwano gyange abantu abamu ebintu ebimu ffe tubyetegekera okimanyi ogenda mu nnyumba tolina musajja gwe wategeseeyo okimanyi tolinayo nabbawo gw'osuubira sisinkana wabula olina ebintu awo bye weetegekera for what seriously lwaki oba okola ebintu ebigenda okuleetera obuzibu lwaki oba weebaka n'abaana b'abakamaabo lwaki oba weebaka ne mukamaawo in the first place lwaki oba weereetera ebizibu ng'okubisaamu akafaananyi olaba waneeno mu Uganda owulira buwulizi nti bbawo yeebase n'omukozi n'owulira wenna ng'oyagala kwabika kati gwe kiteeberezemu gwe weebaka ne bbawooli agenda kuwulira atya and of which bano abantu bo beenyinyala ekyo kyo ffenna tukimanyi bulungi beenyinyala ekitonde ekiyitibwa ekiddugavu kati gwe teeberezaamu senga omukyala akeera ku makya n'akimanya nti baawe yeebase n'omukyala moreover omuddugavu kikyagenda okukola bannaye so ebintu bineeno tubiwulidde nnyo lwakuba abantu abamu we just pay a deaf ear ne twefuula nti ffe tebitukwatako ne twefuula nti bye bakutte babisiraani ffe tebisobola tutuukako naye senga tukeera ku makya ne tukimanya nti ennaku z'omubbi zibaana mukwano gwange ekintu kyonna gwe kyokola kye weefuliddemu omugezi nti weefudde kafulu weefudde ategeere nnyo ng'okimanyi nti nno kibi manya nti essaawa yonna bagenda kukukwata senga okimanya nti nno essaawa yonna bagenda kukukwata oba obadde okikola nga tebannakukwata weebaze Katonda kiveeko essaawa eno yennyini the right time to live that is now essaawa eno yennyini wompuliriza kiveeko kubanga bayinza n'okukukwata enkya nga wakawuliriza odi yeeno enkya ne bakukwata nojjukira ebigambo byange bino nogaa kale senga namuwuliriza nga tekikyasoboka nga kiwedde ng'olinze kubeera ng'ofeesinga those repercussions ezivuddemu ebyo by'obadde okola so bannange tuwegendereze teweebaka na mukamaawo kati ono omuwala eyafunye olubuto ekituufu kiri nti agenda kukola atya waatafuna abantu bagenda mudduukirira kuva Uganda bamutikke n'olubuto lwakomewo ekituufu kiri nti tetumanyi kikigenda kuddirira and of which n'okufuluma mu nnyumba okugamba nti nno bamuyambe bateekwa okubeera ne strong grounds kwe bagenda okuyimirira bajjayo n'omwana kubanga eno ensonga si yennyangu ekisookera ddala omukyala ye kye yeebuuza nti olubuto oluneeno lwani lwa mwana lwa bba wange oza ki ekigenda okuddako mu bulamu bw'ono omwana so gwe wenna mpuliriza nga naawe okyakukuta ne mukamaawo okukuta n'omwana wa muganda wo tuli bantu bakulu ffenna tukimanyi bulungi nti weweegatta n'omuntu nga toyambadde kondomu ogenda kufuna olubuto ate era ne woba bannayo oyambadde kondomu ki ekikwebasa ne mukamaawo gwe tomanyi bizibu bigenda kivaamu tolina b'omanyi beebase ne bakama baabwe ne bafuna ebizibu ebyo gwe naawe olinze bikutuukeko banaye tuyige okuyigira mu nsobi z'abantu abalala tetulindanga kintu kumala kutuukako nawe n'olyoka oyiga abantu abamu bawulira ebintu bino nga bannaabwe babiyitamu bannaabwe bakola batya bo ne beefuula nti tebayiga lwaki gw'oba olinda naawe ekizibu kimale kutuukako olyoka oyige ng'owulira nti nno gundi bamukutte yeebase ne mukamaawe ne bamukuba akacupa ka perfume ne kamugyamu eriiso ekintu ng'ekyo gwe tekikuwa kyakuyiga lwaki tetutya nawe muli mu mutima n'okubisamu akafaananyi nga gwe bakutte essaawa eyo nga weebase ne mukamaawo woba obadde okola ekintu ekyo lwaki oba tokivaako lwaki tetumatira n'akatono ke tulina kuba nze nkimanyi bulungi nti abaana abamu ekibibasa ne bakama baabwe obwo obusente obwo bwe babawa lwaki tetukkusa emitima gyaffe gwe lwaki oba kwegamba weefuula so cheap to the extent nti ogenda kwebaka ne mukamawo olw'okuba agenda kuwaayo obusente lwaki tetukkusa emitima gyaffe ne baba bakuwa emitwalo 5 ne wegiba 7 ne wegiba 8 gumira ku egyo teri mbeera ya lubeerera sente z'oba oziplaningidde bulungi ogenda zikolamu ekintu ekyamakulu oba onfuna mukwano gwange naye gwe newonaafuna and by the way ezo sente ezo z'ofunye simangu omaze kwebaka nagundi ezo sente kijje ku nze teziina kye zigenda kukukolera
tezina kye zigenda kukolera. Sente zonna ezikulaakulana Katonda zaawo omukisa ze sente zo zijje makubo amatuufu. Ze sente zo ze bakuwa ku nkomekerero y'omwezi olw'okwoza ebintu, olw'okusiimula ennyumba, olw'okulabirira abaana, zino ze weebaseemu ne mukamaawo era ogenda zikolamu buntuntu butalina n'amakulu. Honestly, nga naye baba bakutte ne bakola ekintu kyonna tolina nakyo ogenda gamba nti olekedde abaana bo, nti abaana bange mbalekedde kino anti munaye sente nazijja mu kwebaka na bakama bange. Tekiriiyo. So sente ezo zigenda kuba za bisiraani, tolina kyogenda zifunamu, ogenda kuswala, abeewammwe bagenda kuswala. Kuba abeewammwe amawulire gajja batuukako nti muwala wammwe bamukutte ne boosi we ne bamutta. Katono omwana muwala ye avuddeyo n'atunyumiza story. Kitegeeza abeewaabwe baategedde dda. Abeewammwe nno nga tebannategeera, ab'okukyalo bayinza n'okuba nga be baasoose otegeera ne batasooka basasanyawo olugambo. Abeewammwe lugenda obbatuukako nga ab'okukyalo baategedde dda. Ogenda kweswaza, ogenda kuswaza abeewammwe, okugaba buli omu akwetolodda ogenda muswaza. Olw'ekyo ky'okola tukuse emitima gyaffe tubeere bagumiikiriza. Kolerawo w'okoledde, malako contract yo gye wasayininga, fuluma, kola ebirala, kyusa obulamu. Tuyigire ku bannaffe. Bakadaama bangi nnyo abatu-inspirinze. Naaba nga yava mu Bwakadaama naye nga tumulaba ali wala mikwano gyange, gwabo tobeegombako. Gw'osuubidde nti ogenda beera mu Bwakadaama paka. Lwaki weefuula so cheap? Banaye tulekerawo ebintu ntweyo bye tukulaakola. Tukule, tumanye ki ekyatuleeta, kwa tufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa. Tetulowooze nnyo ne ku bantu baffe. Lowooza nnyo ku maama wo gwe waleka e Uganda, bbaawo, baganda bo. Lowooza nnyo ku baana bo. Singa okera ku makya ne bakwatira mu bikolwa ng'ebyo ebitategerekeka, abantu b'ogenda balekera ani? Abaana bo ogenda balekera ani? Oluusi gwe maama gwe taata gwe towulira nnaku ku lw'abaana bo n'ogamba nti bambi obwana bwange ngenda bulekera ani? So mikwano gyange tusabire nnyo muganda waffe ono, mwannyinaze ono, oba maama waffe oba muganda waffe oba aniife whatever, tumusabire nnyo asobole okubeera nga vvuunuka embeera eno. Naye bannaaye kineno kituwe kyakuyiga ffe abasigadde. Kijja kunnakuwaza nnyo nga naawe awulira audio yange essaawa eno, naawe ate gwe tuli mu kwogerako enkeera ng'ate naye wafunye olubuto, ng'ate ova kuwuliriza ebigambo weebiti. Ne oba gwe tofunye lubuto naye ne tuwulira nti naawe bakukutte ne mukamaawo, mukwano gwange, tolinda kizibu kumala kutuukako naawe olyoka oggyemu ekyokuyiga. Yigira mu nsobi z'abantu abalala ze bakoze, awo ojja okukulaakulana nga ggwe, ojja okwewalira ebizibu ebimu, mukwano gwange. So ngenda kuba nkusiibula fonnawo, kankulekereko akatambi kano owulirize ate ono munnange yatuleetedde story eno. Naye nga subscribe nga oba tonnaba, teekako akadde oleme okubeera ng'ate omissinga out updates. Goodbye for now. Mwana muwala ali lubuto mu nnyumba ya mukama we. Njija ntya okusisinkana omuwala ono. Madamu wange alina mukwano gwe bakola bonna eyo ku mirimu gyabwe. Lwatuuka lumu nga ngamba tugende mu paaka, wagenda kubeera yaani sister wo naye ava Uganda. Kati bwe nawulira ekyo, omuntu ava Uganda kangende nkole ki mulabe, omanyi nze sitambulira ku olwo yangamba jangu tugende olabe ku sister wo. Omanyi ebya paaka biba byakuguluba, mugende mugulube, ogulube n'abaana biki. Nawulira ekya munna Uganda ne ngamba nina okugenda nga njija mmanyi oyo omuwala. We namanya omuwala oyo mu mwaka guno oguwedde, naye wenta y'omwaka oguwedde wano we batera okugenda mu paaka. Kaakati eggulo enkuba yabadde etonyerera nga twabadde mu kiyungu na bosa yabadde oba afumba biki. Kaakati nga mbuuza, nabadde ku sinki nga mbuuza nti oli sister wo oyogera naye akaseera kano, ne mugamba oba aliwa? Oye kwe kungamba oli we twagenda mu paaka nga ndi ne mukwano gwange, we twava wano ne tugenda ne tubasisinkanayo kyayogera naye. Namugamba okwogera nayogerako naye luli, naye kati sikyayogera naye. Kati waliwo olunaku era oyo omuwala we yajja mu inbox nangamba oli otya, ne mugamba gyendi, nangamba ndi wano omusujja gunnuma naye nkola ki, ensesema bantute mu ddwaliro oba nina malaria. Ne mugamba kasaba akutudde mu ddwaliro ojja kola ki, ojja kuterera. Nembeera nga mubuuzako wiiki we yagenderera ne tulekerawo okwogera, obitegeera biddeno noddeeno. Kaakati mbadde ndi wano nga ngamba nti okimanyi nti muganda waali lubuto? Ne mugamba ate aba yalugjeewa, kuba ebbanga singa yajja nalwo
singa kati yazaala dda ebbanga ligenderedde. Koje kwe kugamba kyekyo ekitawaanya muganda, kyekitawaanya mukwano gwange era ayagala kujja kwogerako naawe. Kuba ye baabuuzizza omuwala agamba ewaka waliwo baba, waliwo driver, waliwo n'omulenzi omukulu wa myaka 23. Kati omukazi ayagala kumanya kwaba abantu ani nannyini lubuto kuba tebamufulumya waka